Dear Mr. Jeff Chiwanuka, aka Jeff Chiwa, I am making this video to you from the one hospital where I am currently facing significant health challenges, as everyone knows. As I value resolving this matter amicably, I deeply regret any distress or misunderstanding that my words or actions may have caused you. It was never my intention to harm your reputation or cause you any pain whatsoever. I'll be thankful to you if you consider a resolution to this matter. I remain Frank Ntambi, Wayne Balkeza. Ntambi musajja wattu apondoose akitegedde nti ebintu bya ddala. Avuddeyo official ne yeetondera omukulu Jeff Chiwa ali emabega w'okubeera nga yatwalibwa e Luzira era bw'atyo n'asibibwa paka we baamuwa bond okubeera nga awoza omusango ng'ava wabweru. Omusango teyaguwangula. Omusango gukyali mu kkooti era gukyakwajja, gukyagendera ddala mu maaso. Wabula agenza okulaba nga guli gutyo ng'ayinza obutamalaako na musajja ono ayitibwa Jeff Chiwa ku bigambo bye byagamba mbu byamuweebuula bimuyisaamu amaaso repetition ye n'abayimbi bamanaginga kimakinga clear omuyimbi amanyikiddwa nga Ava Peace. However, avuddeyo ne yeetona n'agamba ebigambo byonna bye yayogera teyagendererwamu kubeera ng'alumya Jeff Chiwa, teyagendereramu kubeera nga akosa oba omuyimbi we, teyagendereramu kulaba nga ekitiibwa kya Jeff Chiwa akisiigako ettosi. Bwera bw'atyo n'asaba mu buwombeefu obw'enjawulo asobole okubeera nga asonyiyibwa. Kati kiri eri Jeff Chiwa okugamba mbu owaayi engeri gye kuttemu Frank Ntambi n'enkunyigamu awo zisemane okitegedde. Ndowooza kati otegedde Frank Ntambi ategedde, akiwuliddemu, ategedde omusajja ali siriyasi. W'otuukira okuvaayo okwetonda obeera otegedde nti ono gwe ndi naye sigenda mmalako, ono gwe ndi naye kanzikakkane, ono gwe ndi naye kanzikirize ensobi yange, ono gwe ndi naye yandibanga kabejja kawagi akaguje. Kati yoyo Jeff Chiwa. Wano kwa Semix Media ngenda sigala nku updates gwe tulina okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.